from nedda above. Kuba kwekangabiriza limala kuwonoona n'imana eryekandabe naye bwe lituuka wa muzeeyi waali muzeeyi naye ate talina kyakola ki muzeeyi talina kyamugamba ekintu ekibi ekituluma kimu nti tubadde nga mukyalwana na balyanguzi kubanga mazima ne General Muhoozi agenderere ayinza okukozesa zino bw'atunula mu amari ejjudde amagye alaba balina mangi nnyo muli n'agamba nsobola okukola buli kimu nga teri ankubye kuki ku mukono munnanga abantu banaasukka okunyigirizibwa ekyatwala ba Amini ekyatwala Bobote n'ekisobola okujja nekimutwala kinyinza okumugamba okutakiriza n'akikola obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga lino obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga obutabaako muntu atulumbagana talina mulimu mulala bino ebigenda mu maaso wano poliisi yevunaanyizibwa kyokola kituwa enkizo era kitwongera amaanyi. Olunaku lwaleero ndi ne Council Matovu tugenda kuba tutunula mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda okuli kampuni eya media Nation Media Group muli NTV wamu ne banne abalala okubeera nga yaggaddwa kiyinza kuba kitegeeza ki essaawa zino mu ggwanga lyattu Uganda era ani akosebwa ani akifunamu we tugenda okuba nga twetoolera mu buufu obwo ne munnamateeka ono okubeera nga tunnyonnyolwa ekituufu kirina kubeera ki. Council sibu nkwaniriza mugamba ki bulamu sibu kulikayo mu weekend twagiyiseemu Council mbuuliza ku balabi abatulaba yonna gye musinza bane tubabuuzaako tubakulisa weekend abafunyemu ebirungi tubibajagulizaako ate n'abalinamu okusoomoozebwa tubasaasira tubasaba tubakwasa Mukama Katonda kuba buli kimu akikola lwa nsonga mulimu byaleeta nga agezesa amala embeera n'agitereeza. Kale Council we tubadde mu weekend eyo omikutu oba kampuni tugitwale nga kitongole ekiramba ekya Nation Media Group omuli NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM, omuli Dembe FM, kugamba radio empapula ne TV zaggaddwa ku order za General Muhoozi Kainerugaba CDF. Simanyi nsonga ki yaziggaza eri enambulukufu naye essaawa zino kyekiriwo kyekyo nti ensi buli omu yeebuuza kino nekiri. Council nga ggwe ensonga eno ogikozeeko ko oba onyongedde ogisima kiyinza kuba kyavudde ku ki era Munnayuganda alinza tegeera ki mu nsonga eno? Ekisooka nga bwe nali nkugamba luli babeka nti mwami General Muhoozi abadde azze yeefunvubidde okumenya amateeka. Mu kumenya amateeka byatandika ng'akwata bali abaana ba foot soldiers azze ku Eddie Mutwe, azze ku Lukwago, azze ku Mama Miriam Matembe olwali yatandise kugalawo mikutu gy'amawulire lubeerera bannakyemalira bonna buli nnakyemalira takolagana na mawulire era ensi zonna ezitali mu demokurasi bannamawulire babeera ku gundi baliira ku nkato era ojja kwekanga nti olwaleero ebaggala NTV TV ena lijja kutya okuddamu okulipootinga ebigenda mu maaso. NTV yakuba eggulire ligamba nti General Muhoozi ali waggulu w'amateeka ng'ebuuza General Muhoozi ddala kaneetandika otunyonyola General Muhoozi yaani bw'azzaakula netuyisizaamu byonna by'azzaakula ebikontana n'amateeka. Omukulu bwe yalaba eggulire teryamuyisa bulungi era n'atwitinga n'abawooninga nti mu essaawa yonna ngenda baggala. Baddamu najja n'ayoola Miriam Matembe ne baddamu ne bagamba nti ne balina ne bakuba eggulire ddala
n'atowa order company yonna eggalwe. N'agamba akamanyiro kasusse. Naye ekibi ekirimu kimu nti for example botanical undermining amateeka ng'otaddewo okulembera abantu gange yasangawo nga tutambula bulungi. Kati wano gundi tulina minisita wa ICT, tulina UCC, ebitongole ebyo ndowooza bano bakubanga balina ekibakoze ekitali kituufu nga CDF erina kuwandiikira UCC negamba naye mwekennenya abantu abo ebintu bye bakola. UCC ne bagamba bano mumenye kino na kino kuba balina amateeka ge bagoberera. Yes. Naye okuba obwi order ngere mbakwate si kintu kituufu. Nalabye abamuwolereza bagamba mbwa CDF amanya ebigenda mu maaso bw'abimanya n'agira ye najja n'ayogera naye ng'ategeredde okunoonyereza nti bano balina obuzibu. Nedda talina gundi yonna gyagoba kuba ne bweba waddewo okunoonyereza n'akizuula. Katulabe poliisi ng'ekola omulimu gwayo. Abantu bano ng'etandikidde ku poliisi katulabe ng'ebintu emitendera gigobererwa. Naye enkola ye ne bajja ne bagira abamu abajaasi ne bazinda ekitundu kuba neno gundi ne NTV basazeeko obusazi babalyawo ekiro saawa nga 6 nga bayingiddewo abamutaseka bamukole mutya ne basibawo. Kati so enkola eyo si ntuufu. Ate bannayuganda mbagamba ensi yonna bwetabamu mateeka era n'abakitiza naye nga bamuwagira byakola. Olwaleero ali ku bannamawulire enkya agenda kujja kuggwa kyugojje 10 bwe bagenda okukwata abantu tebannalowooza. Mumanyi abakozi bameka abadde bakolera gundi nation media wonna kati abatudde abatalina mirimu bangi. Naye weekanga kuba abakozi va ku bano boolaba ku TV nga apulizentinga waliwo va kubola ku radios nga ali awo ayogera. Naye waliwo abaleebera emabega waabo abasaka amawulire eri wansi aba editor okibala amangu ekitonotono oba olaba ku NTV program esukka mu 5 buli program eyo ogenda ku mpewo eriko abantu abasukka 7. Okitegedde kakati kati namanya akutta abaddembe FM akutta aba NTV akutta aba Spark kati bonna tebalina mirimu batudde. So bino bikosa okusukka ku muntu omu nga bwe wantunuulidde then ne twongera okweraliikirira gemazima. Mwami Museveni bino bigenda maaso abiraba. Pulezidenti w'eggwanga yakakuba ebirayiro ng'alayira nti agenda kukuuma constitution kuba ku birayiro gyakwata alayira ngenda kukuuma constitution era nga president n'okukuuma eggwanga buvunaanyizibwawo. Naye nga constitution yemenyebwa mutabani we ng'alaba president nga constitution yemenyebwa abantu tebakyalina security ku gundi security balaga enafuye mutosobera nti kino kyenkula nkikolera mu tteeka ndi safe tebikyaliwo. Kati nawe operatingira mu mateeka ojja ne bakukwata president ng'osirisa tolina kyoyogera kuba bigenda maaso byonna mu Museveni abiraba abantu tebalowooza. Naye ate kanso bw'aba akola tweets ze zino eno akulaga nti kanso kembuuze ku muzeeyi alimba oba muzeeyi yamugamba waaye kino kibeebe alimba kati nalabye agamba ku NTV simanyi kalabe oba bano aba NTV oba bano abaggula after amalo consultinga muzeeyi ntegeera naye so tolowoozamu nti orders above kuba kwekangabiriza limala kuwonoona limala erigira kandabe. Naye bwe lituuka wa muzeeyi waali muzeeyi naye ate talina kyakola ki muzeeyi talina kyamugamba. Ekintu ekibi ekituluma kimu nti tubadde nga mukyalwana n'abalyanguzi kubanga mazima Uganda enguzi nga yalwanyisiddwa bintu bingi bisobola okutereera nga tukyalwana na cabinet ennene parliament ennene ezisikambula essente mu bantu ne basigana tebalina ke balina. Ne tujjawo
n'omujaasi azze nga yitomubuulira tteeka ligamba ki ensi tasobola kutambula bwetyo. Kanso obuvunaanyizibwa wa CDF buli kyoba buli awo ngeri gye bali mu byokwerinda ng'alina kyalaba there is a threat ekijja okutakkiriza n'akikola mangu. Obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga lino. Obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga obutabaako muntu atulumbagana. Talina mulimu mulala. Bino ebigenda mu maaso wano poliisi yevunaanyizibwa ate buli binafuye ng'alaba ate yayina obuvunaanyizibwa oba amaanyi ago okutereza ebitongole bino. Singa yabadde agamba nti nabadde ndi awo nti nga NTV gisindikidde poliisi bayingiza emmundu era twazikwatidde Kenya ku nsalo okitegeera awo nga tugamba owaayi yadde ali mu layini ye ya mulimu ate yadde era alina kukwata bali bakutte bazireeta naye bw'otandika okujja mu mbeera bwetyo buli wandamanyini nga amateeka otaganjula obwotaanya obutebenkevu bw'ensi. Kakati ye kyatamanyi buli lwali mu kwandamayininga amateeka kigagamba ali mu kunyenya butebenkevu bwa nsi eno nga tamanyi. Mwami Muhoozi erinnya lye okulitereeza mu bantu kimwetaagisa okukola ebintu bingi nnyo nga birungi. Lwaki ekifaananyi kye mu bantu akisse nga yakyettira kuba bino ebikolwa asooka kutugambako era kino ngenda kukola kino era nakikola mulimu kyogenda tulowooza tekisoboka enkya nakikola. Kati omukulembeze ekika bw'anajja ye mwennyini yasoose okutabangula amazzi nga tayagala kuganywa. Kanso waliwo ne-narrative endala ate nti CDF ono engeri gy'abadde mu nsi nga amateeka mugatwalira nga bwe mwagala nga ne bayisa ekiragiro nti kino kikolebwe bwe kiti tekikolebwa. Osanga nti nga bagamba nti osanga omukono gwataddewo guno ogw'ekyuma guyinza okuyambako nikye bagamba nti wali kulya nguzi era nga kyekyo. Bagamba nti abantu bagula eddagala babatunda eddagala mu biro ga gavumenti nga bw'atowa order tekiddibwamu. Kati ebyo nno by'oleeta example talina kyeyali akoze bitegeera kuba singa twagambye nti abaka oluguudo lw'e Fort lumaze emyaka 4 teruggwa nti twali tulio nga jje n'abasazeeko era abawadde salesale emyezi 6 tewandibadde muntu akomplaininga kuba yandibadde akanzeemu si buvunaanyizibwa bwe ate nayo tabakosezza naye ebyo ate si byakola. Eddembe mbeera bagamba nti constitution article ya 29 ewa abantu eddembe okwogera abantu balina freedom of to express themselves. Abantu balina eddembe okwogera ekitamusanyusiza ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka ate eddembe lya buntu. Eddembe ly'obuntu gavumenti etuyamba buyambi kulikuuma naye Katonda yatuwa eddembe liri eddembe lyaffe Katonda yalituwa. Tewali muntu aligabako ebe state batuyambako buyambi ddikuuma. Kati abalina tutuyambako ddikuuma ebukya ku makya ate nga batandise okutabangula nkugambye nti ensi tesobola kuddamu kutebenkera ate addeyo asome ebyafaayo. Waliyo omusajja bamuyitanga mechanic yalina ebyokwerinda nga buli omu awuliriza kyayogera naffe bwe tuba bano basatu ne kubaako amwogerako ng'amanya. Omukyala n'atuuka n'agamba nti omwana tasobola nakufeesa kuba singa anaafeesa mechanic ajja kuwulira. Bwe yamala gavumenti ye teyagwa. Kati yali mugundi basoma gundi European history mugundi eyo France. Kati n'ono ne General Muhoozi agenderere ayinza okukozesa zino bw'atunula mu amale ejjudde amagye alaba balina mangi nnyo muli n'agamba nsobola okukola buli kimu nga teri ankubye kuki ku mukono. Munnanga abantu banaasukka okunyigirizibwa ekyatwala ba Amini ekyatwala Bobote n'ekisobola okujja nekimutwala kinyinza okumugamba atwale ebyokulabirako ebyangu. Tubadde n'omusajja wano gwe bayita Gaddafi nga bw'atuuka wano ffe tulina byakwerinda. Gaddafi bw'atuuka wano poliisi yaffe ennafu amagye manafu ogundi SFC nafu naye aliwa nga bw'ajja wano ajja n'ebibye
nga bwatuuka wano ebyokwenda byaffe tewaba olwaleero aliwa omanyi abantu ekitusomesa ebyafaayo tusoma ebyafaayo tuyige ensobi ab'emabega ze baakola tuzitereze nga tugenda maaso kuzikola mu maaso naye buli lwotatunuulira ensobi z'amabega ze baakola n'oyagala oziddemu then ebizibu bye bimu ebyatuuka ku bali naye bikutuukako kati General Muhoozi nze ndaba nga ali mu kuyita ebizibu ebyajja bituuka ku balala naye ajja bimutuukeko of course kisobola obutatuukawo nkya na luli tusobola okuba nga ffe aboogera wano tetuliiwo naye nkimanyi okunyigizibwa abantu we kusukka one day